abawagizi ba Kingdom Radio n'abalabi ba Kingdom TV abeetabye mu nsisinkana y'omulundi ogwokutaano bakubiriziddwa okuva mu nsi ya nnyo badde mu nsi ey'obwakabaka bwa Katonda. Va mu nsi ya nnyo, va mu nsi y'ewammwe, va mu ntegeera y'ewammwe, va mu ndowooza eyo, va mu neeyisa eyo. Omulabirizi David Livingstone Kiganda agasseeko nti ekigendererwa kya Yesu Kristo okujja mu nsi kwali kumalawo bikolwa bya Sitaani omulabe. Ebikolwa ng'okuzina abalongo, okusamira, kw'ossa n'obwenzi abivumiridde nti bye bikyasibye bangi mu nsi ya nnyo. Wali wawulira? Waliwo ensi Katonda gy'ayagala okulaga, naye agikulaga on condition nti eri ovaayo. Ababeera mu ensi baba tebakyalina yirizi, ababeera mu ensi baba tebakyagula bamalaaya, ababeera mu ensi baba tebakyetunda, ababeera mu ensi tebakyalumwa nnyonta ya walagi. Wano agasseeko nti abo abeesiga Mukama naye mwetegefu okubasumulula abafuula eggwanga eddene era abambule n'ekibi. Amawulire gagamba nti Katonda gwe twakkiriza y'azaaza ebinene ng'abitoola mu bintu ebitono. Omulabirizi Kiganda era wano awadde ekyokulabirako ng'engeri gye yasangamu ekifo okutudde Kingdom TV ne Kingdom Radio wano mu Kisenyi, kyagamba nti kyali kifo ky'ababbi kw'ossa ne bamalaaya naye ku lw'amaanyi ga Mukama n'okukkiriza kati kutuddeko ssinzizo. Kakyaki kafaako kaabanga wakati mu kampu z'abamalaaya 6. Buli kampu yabangamu abakyala abamalirivu abamaliridde okutunda emibiri gyabwe okuva ku makya mpaka ku mukaaga ogw'ekiro. Ekifo ekyafaanana nga kito olwaleero TV gye bayita Kingdom TV weesinzira ng'eweereza ensi yonna. Ensisinkano eno ebadde ya mulundi gwakutaano era ng'etegekeddwa wano ku Christianity Focus Center ng'abawagizi ba Kingdom Radio n'abalabi ba Kingdom TV basisinkana abaweereza abo ab'okumpewo. Stephen Tugarugayo, Kingdom TV. Amalindirire. This is Kingdom TV.